Nairobi bana ekinkwasiza nnyo omukisa nyeruddewo gye mbadde nva naye era tutulabaganyeeko mbadde nyala kulaba ku Seegi Linnya naye sisobodde olw'obudde tugenda kuba naye Seegi yakudda inshallah. Seegi nkwagaliza. Oyo yamyuka Ssekamwa w'ekibiina ki National Unity Platform oba muyite deputy spokesperson wa NUP Alex Wayisu Mufumbiro. Bw'atyo abadde agenzeko mu kibuga Nairobi okulambula ku mubaka wa kibiina ki National Unity Platform Seegi Linnya, musajja wattu amaze ebbanga ng'ali aye ku kitanda apookya n'obumuluma. Agenze okumulambulako lwakuba tafunye mukisa gumulabako. Bw'atyo ate n'alambula ku foot soldiers abamu ku bawangangukira mu ggwanga ly'e Kenya nga wano e Uganda babalemesezza obulamu. Bantu bangi bawangangusa okuva mu ggwanga erya Uganda nga wawulira bino baliira ku nsiko bali ku mawanga. Si lwakuba nti balina omusango gwe baakola e Uganda, wabula okwagala ensi yaabwe, wabula okusalawo nti ekimala tufune ku bukulembeze obulungi obufa ku munnayuganda. Abasajja abaliko abatukulembera bye bakola ebigatta ku ggwanga Uganda, wabula okulitolako obutoozi. Bw'atyo Alex Wayisu Mufumbiro asazeewo n'agamba bwe mba sisobodde kulaba ku Seegi Linnya eyantutte, ate kannonyeeko ku baana bano kubanga nabo gye bali si yensi yaabwe, ate tebaliyo nti balina emirembe nti kuba bagenda kukola, wabula bagenda okunoonya obulamu, bagenda okutaasa obulamu nga wano e Uganda bwe babakwatirako ekiddirira mu kimanyi. Bwe batasibira mu makomera babasalako mitwe. Eyo ye Uganda mwe tutambulira. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zaffe zino nno. Haji Ssettuba mu kusoma dduwa sikakasa nti wali yamusinga kubanga basomedde ku dduwa ze bonna bakkiriza nti ewamma oyo omusajja kyakola gye kiri akitegeera. Era gwe atanaba mukubirako okusomera ku dduwa ze simanyi ky'olinda kubanga be yasomera ku dduwa ze obulamu bwatereera dda. Era ffe abamu kubamuwera obujulizi nti wamma kyakola gye kiri. Tetuyinza kulanga muntu gwe tuteekakasa. Naffe twasooka mumugezaako n'atukolera ebyannaggwano ne tukkiriza nti katutambule naye twagalize n'abantu abalala bafune omukisa okutegeera Haji Ssettuba kiki kyakola. Essimu ye n'okosobola okumufuna eri 0703 31 39 25. Yekolera etonga tuli Nairobi bana ekinkwasiza nnyo omukisa nyeruddewo gye mbadde nva naye era tutulabaganyeeko mbadde nyala kulaba ku Seegi Linnya naye sisobodde olw'obudde tugenda kuba naye Seegi yakudda inshallah. Seegi nkwagaliza okuwona. Tulina ennyiike mukulu wange tuli kuno tulowooza tudda naye be twalekawo beerule ate be basuulawo amaggwa tuleme kudda weewuunya. Be twalekawo beerule ne tubaga omanyi tusooke tuddukemu kino ekyosi kubanga twagala kuba bazira si bajulizi mu Uganda empya. Naye mmwe mwerule naffe engeri bwe tukasuka munnange oboga abaali batyaffe kuba ate okuva lwe twavaawo ate beegirisa ng'ekigotta entula. Bano bakoze alayansi, bano bakoze alayansi. Bw'ogenda ng'omusawo n'akugamba nti toyina nkwansozi zaala, noonya bunoonya ddagala. So si kugenda nga okolaakola ebyenjawulo n'abakazi ab'enjawulo oze nti ojja kufuna omwana. Olunaku olwaleero bwe tuba nga tuyinawo ekibiina ekirabise nti kitwala Museveni era nga kirina amaanyi agatwala Museveni, omulala najja nerinja ate naffe tuzzeewo n'ekirala oba ogattako oba otoolako. Yekolera manye ekikufudde ow'enjawulo mu Uganda kubanga wajja mu byobufuzi nga teri akumanyi. Ekimu ku kyakoleka mu byobufuzi kwe kunaazaawo obulimba bwali bwetobose mu experience y'abaana byabufuzi. Ekyokubiri tomenyekanga n'abo abalwana okubeera mu opposition kubanga ffe mu opposition nze gye mbaddemu nga toliimu actively kubanga gwe bwongo bwo ndaba nga tayagalanga ku Museveni naye actively okujja ku line front line abantu abasinga abo boolaba mu mataayi abalina amanya nti babitiibwa be batunda Uganda. Era bekyo ekizibu kya Uganda. Actually Museveni yali badde ekizibu nebba abalemezaawo era ate kizibu nnyo okugaana kwa Bobi okunegotiatinga ne Museveni. Ogenda kulaba abantu bangi
nnyo ng'abamu nababitiibwa abaali beerimbise mu bitiibwa nga bawemusa tewawulidde biri mu paalamenti tubetegereza abanyankole nawulidde waliwo akasiima akatabaddewo abanyankole balina akagambo bakayita kushambana naye bano bashambana sente z'okuwa omusolo abapaalamenti mwashambana sente z'okuwa omusolo bazishambana naye ffe bino twabyogera ffe ekikulu kya byonna Kyagulanyi Robert Sentamu abasigadde bonna betumanyi ne betututamanyi tetugenda kubazirikiriza ku bikolwa byammwe ffe batugamba nze nina omusajja namubuuza nti wali oliriddeko emmere mu ddiiro musajja gwe wali oliriddeko emmere mu ddiiro napalapalanya nti nasanga basiibulukuka n'obudde bwali bwakyo nomanya yali ogenga yenga yali ogenga nenga ogenga yali mu ddiiro aba gwe mwennyini nti ogenga kati ani ali mu ddiiro kyova olaba nkubiriza nnyo abantu abalinga nze nakubuuza nga bwe tuli nakubuuza waliirako mu ddiiro n'otugamba nti toliirangako mu ddiiro nti ogenga ye yali aliira mu ddiiro kakati ekibuuzo kikomyewo waliirako mu ddiiro kubanga ekyagobya zaakakugannaliira ku lubalaza ayogere kale tumanye tumuvunaana egy'olubalaza ani yamutuma nkulira ku lubalaza waffe twateekawo dining webaliira tumanye buli omu olidde kyenkana ki ekiteesawo dining nti wadde self service mumanya nti tawasenye bwenkana ki tawa n'atamanya nti yekolera gyali yenatwala ebifi 9 kakati awo wabeera maskimu so ne ku lubalaza wabaayo emisango ne ku lubalaza wabaayo ki wabaayo emisango so temutya bibiina byabufuzi ebibiina by'ebyobufuzi ebigenda okujja ebisinga tebirina tutiisa lwa nsonga nti afandinga be bano boolaba bashambana sente za emmere ekonye bw'ogifumbisa loole ya kalitunsi ejja tejja kapa 10 bw'ozikama mwamata gakkusa omwana kikyentegeeza nti bano olwedde bikonwa gwabadde okimanyi nti baluuza baluuza ab'omululu ng'ate bamala ababyabufuzi bekozeemu akabondo ne bafuna station we basangibwa nti mutusange ku sipiikirizo oli abawa ssente yakyabakuumirawa ate naye tabasobola kubanga ajja kutuuka nga takyalina z'abawa no bamulimba nedda ezo tezigenda mumubula oyo omwami omulaba aleka okuteeka ssente mu ddwala naye oli amuwa abamulimba balala naye gamba nti ono awa bano alina obusobozi okujja ewooli okutambuza kino waliwo abafandinga bannabyabufuzi mu Buganda baleete omukulembeze omulala banafuye amaanyi ga Kyagulanyi mu Buganda ng'era gye n'Omuseveni abateeka mu ssente era bazze basiimibwa era mujja kulaba nti gundi bamusiima n'ogamba nti yigwa atawummula ate bakusiimye batya so ebyo mwe mutunule obadde mukubi mulungi era gwe n'erinnyayo ne baliteekamu kwatayo n'ebitaalo bino temunabudu naye kisinga okunnuma munnange ba intelekito abali obulungiko abaweebwa mirukaati kuba eyo mirukaadi gye baabawa munebyo basinga kyokulaba nabagamba nti spraga eno owningibwa gwe munnayuganda wekyagolyazaako mu paalamenti kankiddemu baaliiranga mu kiki kisenge nga mu kisenge gye baliira baatuuka omukkuto ne babanga n'ebiri mu ddiiro baagala okubirya naye nga zaaka alemedde mu ddiiro nti kamada asiibulukuse bamulinda yeebaka teyeebaka kamada teyasiibye bamulinda akeera takeera naga komisona zaake tooka zaake ekimubonyabonya lugambo kugamba agimwamudu nti kamada teyasiibye ali emmere y'abasiibulukuze naye eri avuubiika omummonde eyali mu kisiibo emmere mulakire bamukuti naye kisinga bannayuganda nzinjaga bategeezako olabanga omukka tewabulawo muki muliro waliwo abagamba nti nuupu ya Museveni mu nuupu mulimu abakola ki abalya bwe tuvaayo ne tutandika okubasongera bugenda suula ekibiina bannange bano abantu tebagenda kufuga kugwa naye waŋŋamba nuupu ya Museveni nentwala amagezi nentandika okunoonya lwaki ayogera bwati wa Museveni tewabaayo omuntu yenna atutiisatiisa
kwogera amazima kibiina kyaffe ffe twasingayo bulamu kakati gwe bw'oba wajja gaggawala ekirungi mugaggawadde kati mugende muve ku lujjuliro mwajjagaggawala kati mugaggawadde kati mugende ffe tukole ebyatuleeta ebyokujjako Museveni because with or without you we will remove Museveni ffe tulina katiko ekibiri Honorable Basaali bayagambye Asumaani Basaali nedda lwaki ngenda mwogerako si mu bubi yagambye mu bbaala yansi yaabwe temubabuuza Museveni agenda ddi kubanga olwo lwafuuka luyimba mubuuze mugenda kukola bikyafuta okutwala Museveni ngaayi naye musajja wange oli mukulamuza bugoye bwa mwana nga tonnakwana mukazi gw'ogenda mumuzaalamu Asumaani engeri gyali musoga sijja kumwogerako kale basoga batulategera kwana mwetaano nze ngaali wasatu namunani kireko ekyo kigumba abe nakyo yekolera kasitenziriketawa agamba ki alhamdulillah naye yayiseeko e Nairobi nebuvuddeko Sentamulameka Kado oyo yamyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro yeemulugunya ku bantu abeeyita bannakibiina ki National Unity Platform kyokka ate nga bwe bakiyita emabega ne bakiryamu enkwe abantu kyabaggyeko enviiri ku mitwe okuwulira nti abadde leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu akyasavinga kuba kati ye kaminsona wa paalamenti olwaleero yaweereddwa obukadde 500 okuva mu gavumenti ya Mwami Museveni gwe yeewuunya nti alemedde mu buyinza tuzze kumulwanyisa tumugye mu ntebe kyokka ate kyababuuseko nti yamuwadde obukadde 5 n'abukwata nga teyeebuuza nti obukadde mumpa bwaki kubanga ensonga gye bawadde nti kasiimo omuntu yenna okuweebwa akasiimo kikkirizibwa naye ate akasiimo bakawa muntu awummudde naye ono yavudde mu pozishoni gy'abaddemu n'aweebwa obuyinza obulala kitegeeza nti oyo yakyasaavinga era abantu beebuuza nti bamusiimye ku ki birungi ki byadde akolera Mwami Museveni ng'ate ali ku kibiina ekimuvuganya ekimutadde ku bunkenke wegamba byewuunyisa naye ate nga tebigatta wabaayo omuntu yenna atutiisatiisa okwogera amazima kibiina kyaffe ffe twasingayo bulamu kakati gwe bw'oba wajja gaggawala ekirungi mugaggawadde kati mugende muve ku lujjuliro mwajja gaggawala kati mugaggawadde kati mugende